If the Honorable Kyagulanyi was arrested, his supporters should have waited for him to go to court, as he eventually did. The idea that Honorable Kyagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated. Mujjukira ebiseera we bakwatira His Excellence Bobi Wine eruwuka n'ebitundu ebirala. Mwami Museveni agamba nti abawagizi be mwandirinzeeko okwekalakaasa. Omuntu n'atwalibwa mu kkooti ng'era bwe guzze guba. N'awozesebwa n'amala n'ateebwa. Wano kiba tekijja kukola. Ebyaddala. We musumagiriramu bwe muti ne mugaana okubaako kye mukola. Muyinza osanga nga n'amaaso bagaggyemu. Kati Mwami Museveni agamba nti eyo endowooza gye mulina bannayuganda mbu bakutte munnabyabufuzi mwekalakaasa, agambe tekijja kukkiriza oba tekijja kukkirizibwa mu Uganda. Kale kwata gwe baagala onoobanyumiza onaawulira. So tugenda otambulira leero nzize n'amawulire kuggwe simanyi we gakuwulikikira naye kunze geewuunyisa. Paalamenti ya Uganda eyolekedde okubeeramu ababaka ba paalamenti abawera 700 bamaze okukakasa nti disitulikiti endala eziwerera ddala 5 zigenda kugunjibwawo mu 2025-2026. Eyo Uganda awe tutuuse. Mu ngeri y'emu, Sami the Mighty Family, omuvubuka ono Bobi Wine yamuyambye nawona endwadde yabadde mubala embiriizi. Olunaku olwajjo yazzeeyo okwebaza yakutte maama we ne bagenda beebaze His Excellence Bobi Wine, tiimu yonna neetuula, abakulu bonna abakulembeze mu NUP ne batuula. Emboozi eno ya nnaku naye ate enyuma okuwuliriza. Ngisengese bulungi okakasa nti ekuwoomera ate ogitegeere. Ogenda beera ng'ogiraba. Sami ayogedde obulumi naye bamuwooyawooya buwooyawooya ayagala kudda ku street. Bino tugenda beera nga tubitunuulira. Tugendagendako munda mu ggwanga erya France wabaddeyo okwekalakaasa, niyo okwekalakaasa kwayo si kikulu. Tugenda tunuulira okwekalakaasa kwe France ne wane e Uganda. Ab'ebyokwerinda bakwata batya ensonga zino? Ye abaawano bo bazikwata batya? Tugenda beera nga tubitunuulira. Mwami Museveni yasinziira bwayiise eyo n'agamba nti ebwayiise tebalina masannyalaze lwa nsonga balonda babaka ba NUP. Kakati nze ngamba katutunuulireko mu bitundu by'eggwanga ebirala gye balonda NRM tulabe enjawulo. Tugenda kubeera nga nabyo tubiraba wano ku mukutu. Kankole bwe nti katono nnyo nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nkwebaze gwe wenna atwegasseeko akawungezi k'olunaku olwaleero. Webale nnyo, webalire ddala. Abava ku mirimu njagala bagamba nti mukulikeeyo. Abagenda obugenzi nammwe tubasabira bisima, tubasabira birungi. Abasobodde okubeera nga mubuukayo n'ejjamba, Mukama mumwebaze nti yebale nnyo, yebalire ddala, so nga ate abatafunye temuggwamu maanyi, temuggwamu ssuubi. Olunaku olw'enkya lwandibeera olulwo. Nzikiriza nti buli lunaku lwokesa ng'oli mulamu, Mukama abaakuwadde omukisa ogutereza ensobi ze wakoze mu lunaku olwajja oba oli awo n'ebiseera ebiyise. Kale we ŋŋambira nti tereeza olwaleero, ate bw'ozuukukasaba Katonda, kubanga bangi abasirikira mu kiro. Bw'ozuukuka ku makya musabe, bw'okomawo gy'ova ku mulimu era musabe, mwebaze, kuba bangi abaafulumya amayumba ne batadda. So gwe wasobodde okufuluma n'odda ate nga weebase n'ozuukuka. Nzikiriza nneme kulandagga, tutandike story y'olunaku olwaleero. Olunaku olwo katutandike ne Mwami Museveni. Soko tuwe Mwami Museveni yasinziira bwayiise
n'agamba nti abantu b'e Bwaise tebalina masannyalaze era babeera mu nzikiza lwa nsonga bano baalonda opposition. Ate era n'ayawula n'okwawula n'agamba baalonda babaka ba Nuupu. Guno musango bwe guba nga musango ani yaguleeta? Tusooke tukole bwe tuti. Walonda ababaka babiri walonda abantu ku musango gwabwe. naye kati ngenda kwetuka omugugu okubaletera amasanyalaze. Kati Mwami Museveni kye yakola kabonero akalaga nti si mukulembeze. Nkyeddemu ekyo kye yakola kabonero akalaga nti si mukulembeze. Because NUP eweza buweza myaka 6 mu nsiiko eno ey'ebyobukulembeze. Njogera ku NUP. Bw'oba baze ne people power bagenda myaka nga 7 nga bali mu nsiiko ey'ebyobufuzi oba ey'ebyobukulembeze. Bw'ebeera nga omaze mu buyinza emyaka 4 naye ng'ogamba abantu b'ekitundu ekyo nti temulina masannyalaze lwa nsonga mwalonda babaka ba Nuupu abatannaba na kumalako kisanja eky'emyaka 5, then gwe toba mukulembeze. Obeera opportunists eyenoonyeza ebibye. Ate nandisuubidde nti bano bwe bavuganya be bandibadde ku level eyogera bino ne si Mwami Museveni. Wano abaanafuye nnyo. Bw'ogamba nti abantu b'ekitundu ekyo ebwayise wano mu Kampala tebalina masannyalaze kubanga baalonda Nuupu, then kiba tekijja, kiba tekinyuma. Ne kale tukkirize nti kale baalonda Nuupu obuweereza ensonga lwaki buganye. Neera nga bwe nkulekera kino ekibuuzo nti mu kulonda Nuupu njagala tukijjukire nti ono ye mukulembeze w'eggwanga, tumuyita omukulembeze w'eggwanga. Bw'omala okulondebwa n'oweebwa nga ye bw'agamba nti yalondebwa n'oweebwa mandate y'abantu, olina okuweereza abo abaakulonze n'abataakulonze. Bino biteeka bbali. Kati abalonda Nuupu bw'oba bo tosobola baweereza era n'ekyo nakyo toba mukulembeze. Ne katugende gye baamulonda nga yo baakamuwa tulabe ebiriyo. Tuwe ku luguudo, ndowooza tusooke n'oluguudo olwo osoose lutindo. Ezo ze ntindo ze tulina mu Uganda era ng'ezo ziri mu bitundu omukulu gy'aviira ddala Mwami Museveni. Enguudo zeezo zaayabika ekirifaane nti bano tebaswala. Ng'oli ayambadde t-shirt ya NRM ayimirira mu luguudo n'agamba nti Mwami Museveni luno oluguudo 40 years mu buyinza. Tukyali awo tukubajjejjerebu. Tuwe ku ddoboozi ly'akali akaasoose. Okay? Era Karuru onagaranga murewo rushango murewo rutino rwo rushango tuineho na rebo Dani Kimosho tufundeho twayongerayo ndijo more nawe kamukama oruno rutino rwo rushango nintekateka ngo buri omwe narureba orushango oruno rwatanisa cyampangara nana egombora eyengari ingashi wano yamukanoza kicumo kuzo mu kigonji norabaha arutindo orukuza orukuza kicumu ningashi orukurga kicumu orukuza cyampangara hati abebembezi abituronda abatugirira mu gashoki iwe katugunda banzorebe orutindo rutukurabaha Dani Kimosho rutindo rutukurabaha rwo buzinga ati to akaruru ntera ka kifoshua murebe kazomwe garicemu kazo district aba na government ya Uganda ya President Museveni mwize mutkoro orushango rwabo rushango rutindo rushango
karvatsi zikabyone baye batire pipe byona bikajunda ndano muri amize igakuraba mwene hate cyo kibire wasi cya kwatansi cya yose binyasi tinchi mukahansi n'abarwire badangu ndinjiga kantonango no kwekwana nase no kuza buri umuntu wena nakudira ngo kibire wasi ravukoza tinchi nywana twizi oru nurtino cyo twaho sobatwaho mutuyambe kale basaba buyambi waliyo n'abalowooza mbu abava sayidi zeeyo mbu tebalina nnaku abantu balowooza mbu abantu abava mu western eyo mbu n'ensuku zaabwe za seminti kumbe ennaku nabe bayonka butaaba olutindo olulaba lutunula ng'ebyawongo lutunula nga bino ebiguudo by'ettirinyi so tuwe katambi akalala ako just njagala gezaako kusiigira kifaananyi nti mwami Museveni agamba ab'ebwayise tebalina masannyalaze kubanga balonda NUP wano tugamba nti eno gye tulaba kati bonna abaliyo ba NRM kyogamba nti eno NRM gye yalonda nsonga ki gibayinza otuwa lwaki bino byobbo tebabitereeza tuwe ekyo kina kine kwetimba ekyobusaasi kushanga ngu nimpurra obusaasi bw'amaani kundu kureeba abebembezi bakazo ebintu nk'ebyo nibabireeba babirabaho ekiina nk'ekiwaano okireeba omukazi arikuza kuzaara yarabaha nateekwa kuzaara yaguuma omu kiina ijuka omuntu ogwo naaho omushoro purezidenti omu bajeti olw'oruguudo tararutiiremu ekirikumanyisa ngu turukabiire ekyo ekiina kiine kwetimba mbwenu n'ekyobusaasi kushanga ngu kazo turi omu mbeera nk'egi ey'okugira ebiina bitu kuturugamba ngu bariyo nibaronda akaruuru nywa akaruuru mukanyime konka mukorra abantu enguudo ekyo kimuri kureeba eki turi mu kishaka oru n'oruguudo rwa kazo kyegegwa mwijanga mwena mworeke enako eyi muri kurabamu tikwenda mugumeyo kale eyo ye kazo ekyegegwa kyegwega waliyo wa opposition tewali naye bino byonna nga bigenda mu maaso abandi badde bawabula mwami Museveni abeeko byakola obudde babumalira mu mmere na kulwanira bifi bya nnyama ebifi by'ennyama togaba bingi gaba kimu mutuwe Robina Nabbanja ono ye prime minister w'eggwanga Uganda abandi badde bagamba omukulu nti ssebo nenne ebintu si birungi twalabye Right Honorable Speaker Anita Among Parliament bwe yavuddeyo mu luwummula yavayo n'agamba nti ebbanga lyamaze ng'atambula alabye enguudo embi okwetoloola eggwanga lyonna n'agamba nti ababaka babawa ssente nezikola ki nenjagala okubuuza nti Right Honorable Speaker Anita Among ababaka be bakola enguudo ababaka bajja kubategeeza nti oluguudo lwewaffe lubi gavumenti nejja neekola bwemala okukola ne mulondoola so soko tuwe abandi badde bagamba mwami Museveni ekituufu bali mu masala beeyagala bweyagazi ennyama gy'oyongeza teri kifi kimu kimu. Ssaabaminisita Robina Nabbanja omuvubi, bino bigambo bya mwami Museveni nti aleese gavumenti y'abavubi erimu kuvuba ggwanga bazimba bizimbe
kati ayagala otegeera nti bavuba ggwanga. Lunaku olwaleero batutegeezezza nti constituency oba districts endala 5 zigenda kubeera nga zigunjibwawo. Gwolengera ku screen ye yaleeta etteeka ery'okugyawo term limit. Age limit, term limit erimu ku ddyo Chris Majez. Kakati akomyewo ne mukalala district 5 empya. Tubadde n'ababaka ba parliament 529. Parliament ya Uganda eyolekedde okubeera n'ababaka 700. Bagenda kuleeta district endala 5. Okumanya nti bakyagala nnyo batutegeezeza nti kino kya bwangu ddala era kibadde kyetaagisa. Kiteereddwa mu 2025 2026 era kyamangu eggwanga we litakifuna liyinza n'okusaanawo. Eggwanga bwe litafuna district zino liyinza n'okusaanawo. Kino kya bunnambiro. Kakati tutegeere ababaka bali 529. Buli mubaka afuna ensimbi ezitaka wansi wa bukadde 30 n'omusobyo. Kwogatta ebyo ebigenderako mmotoka, masuuti, biki n'ebiralalala. Bwe batuuka mu parliament ne babateeka ku bukiiko obw'enjawulo, commissions ez'enjawulo, era ne baba nga balina akasente ke bafuna, gwe munnayuganda n'owunzika ng'omusolo gwonna gugwera mu parliament, ne guva mu parliament ne gugenda ku executive ne gubeerayo ne waliwo yaŋŋamba nti ab'eŋŋanda, ab'emikono, ab'emikwano. Ekyo siri sure oba ddala Uganda ekulemberwa baŋŋanda bako n'ab'emikwano. Ekyo siri sure, nja kwongera okinoonyerezaako. Gwe bw'oba okimanyi osobola okugenda mu comment section nga wa Uganda kati y'abaŋŋanda. Ne sinnaba kukimanya, bwe nnaaba nkitegedde nja kujja. Waliwo ayinza okugamba alimba akimanyi. Nze sikimanyi, nkugambye sikimanyi. Sajjima okimanyi, sikimanyi. Kale sikimanyi. Sikimanyi. Kakati tuwe katambi ako. Which need urgent creation, and these are Tororo and Bondibuju. And in Tororo we're going to create the 3 districts which he has mentioned: Mukuju, Mulanda and Kisoko. Now in the meeting we got a bit of disagreement whether it should be Kisoko or Nagongera. I'm going to meet the leaders of Tororo on Tuesday at 10, sort this out. And for Bondibujo, we're going to create the district of Bugendera. Bugendera is up in the mountains. And this is because they have issues of identity. 5. To having received the report of the Minister of Local Government to support the creation of Mukuju District, Mulanda District, Kisoko District, and Tororo City in the financial year 2025-2026, subject to the law. 6. To support the creation of Bugendera District out of Bundibuju District in the financial year 2025-2026, subject to the law. 7. To handle the creation of other districts, cities, and municipalities subsequently in the period 2026-2031. Njagala kubuuza kibuuzo. Bwangu ki obwo bwe tulina ng'eggwanga? Era bwetaavu ki bwe tulina mu constituencies empya, mu districts empya? Bwe zibanga ne ze tulina leero tezirina malwaliro,
bwe zibanga ze tulina leero tezirina nguudo, bwe zibanga ze tulina leero tezirina byetaagisa, ate ng'ezimu zikulemberwa abo b'olowooza nti ku keeki y'eggwanga be bali ekinene naye amalwaliro tewali. Ddala njagala kubuuza gwangoberera, twetaaga disitulikiti endala mu Uganda? Twetaaga okuddamu okutemaatema eggwanga? Kubanga ekikulu gye twongera okubeera nga tufuna ababaka abangi, expense we zeeyongerera, kitegeeza service delivery egenda kubeera ntono. Already constituencies ze tulina mu ggwanga zitulemye okumanaginga okuwa ebyetaago, kati lwaki tuba tuwongerako? Kino tekifuuse kinyumo bunyumo? Zino si interests z'abakulu abali mu buyinza okwongera okubeera nga palamenti bagibeeramu nga be bangi ddala, olwedde be basinga obungi. Ne balinga abagamba bwe mubanga opposition mwafunayo ababaka 120, kakati nekyo 112 leka tutemeyo constituency endala nabo tubagattire muziri, kitegeeza omuwendo gube nga temulina kye mukoze. Wobuuliza abafuga eggwanga lino balyagaliza oba si baawano? Kale tuveeyo tugende, nja kusaba ogende mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Leka twolekereko wano, tugenda comparinga amawanga abiri, poliisi, ebitongole by'amawanga abiri. Erisooka mbadde ntunuulira amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga erya France, erikulemberwa president amanyiddwa nga Emmanuel Macron. Bwabaddeyo okwekalakaasa kuno natunuulidde poliisi engeri gyabaddemu n'abantu, kwabadde kwekalakaasa okw'amaanyi. Naye bw'olaba poliisi butya engeri gyabadde ekwatamu abantu, azin ng'ebahandolinga, ng'olaba obukugu obw'ekika ekyowaggulu. Mu kwekalakaasa kuno bwe mbadde ntunuulira aliwo mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga African News, gutegeeza nti abantu 295 be bakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyeki, njagala tutunuulire okwekalakaasa kuno, tufunemu eddakiika tubeeko kye tulaba France, tujje Uganda. France training gye bakozesa abasirikale ba wano abapoliisi okwengejinga abantu, okukakkanya obujagalalo n'okwekalakaasa, gye batuwanga training France byebya ddala. Mu Uganda mumanyi kye kitegeeza nga aliwo okwekalakaasa, tuwulira baafudde. Ne bakuba kwekalakaasa nga kw'abantu 2 weesanga 6 gufudde. France kwatutte ennaku kati ziri mu 3 tewali yafudde, baakakwata abantu 295. Fe wano Uganda okwekalakaasa okwaliwo nga bakutte Bobi Wine kwatwala ennaku 2, abantu abasoba mu 5 ne bagenda mu ttaka. So ketulaba embeera eyo katono nnyo eri munda mu ggwanga erya France.
kakati dwaki ndesa akatambi ako njagadde tukompeyalinge kansuubira nti osobodde okulaba abantu ba bulijjo engeri gye babadde balumbamu abasirikale nga babatuukirako ddala bakutte protective gears bagezaako okulaba nga beprotectinga wamu n'okubeera nga bakkakkanya embeera naye ng'abantu babatuukirako ddala. Kino njagala ombulire Uganda singa kiri kitya, singa kibadde bwe kityo mu Uganda singa biri bitya. Osobola okugenda mu maaso n'okumbuulira kubanga nze simanyi nti nno waliwo omusirikale alina obukkakkamu mu Uganda okutuuka ku eryessa. Sikisuubira ebyaddala. Olaba oli anyiiga bunyizi nga tewali kye bamukoze n'akuba amasasi. Ne bano olabyeko akutte emmundu Mogani. Tewali ayina mmundu. Ne bali mbeekalakaasa abookeza ekibuga Paris. Oba okitegeera. So kaakati tetugamba nti no gana mawanga tegayina kusoomoozebwa nago gayina bye gakola ebitali bituufu. Ne weewaawo bwe tuba tutandise oleetinga percentage ya democracy wano tuba tulabyeko ne tugamba singa kino bano abantu be France bannayuganda be babadde bakola kino wano singa tuyinawo emirambo ekyo kye bakola singa wano Uganda singa tuyinawo emirambo egimaze okugwa ku ttaka awo singa tuyina abali mu ddwaliro nga bangi okamala singa tuyina abali mu ddwaliro nga bangi okamala. So tugende tulabe ku Uganda bali mu kwegezaamu tugenda mu kalulu ka 2026 ne campaign zitandika mwezi guno gwa 10. Bwe ziba zitandika mu gwa 10 balina okwegezaamu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwo kwegezaamu kwa Uganda. Ebyokulonda okusemberedde mu kaweefube w'okunyweza obutebenkevu naddala mu biseera bino ebyokulonda okusemberedde abakulu mu poliisi babakanye ne kaweefube w'okujjukiza abasirikale baabwe obukodyo obutuufu bwe balina okuyitamu okukkakkanya abavudde mu mbeera ko n'abakubye enkuŋŋaana ezimenya amateeka. Mu bitundu bya Wamala abasirikale ababanguddwa bavudde mu disitulikiti okuli Kassanda, Kyankwanzi, Mubende, Kiboga ne Mityana. Bano baweereddwa obukodyo omuli engeri gye bayinza okukkakkanyamu abantu abavudde mu mbeera awatali kukosa muntu yenna ng'omulimu guno gukoleddwa ababanguzi okuva ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Ng'ayogerako eri abasirikale Charles Mugisa, amyuka omuduumizi wa poliisi mu ttundutundu ly'e Wamala, afalaasidde abasirikale okubeera abeegendereza nga bakwasaganya abantu mu biseera ebyokulonda. Looking into election period which you have begun, how are we going to police them? How are we going to work with the wananchi? Okay, kakati ebyo kye nnyinza okuvaayo n'okugamba nti eri poliisi eya France eri professional. Wano mu Uganda onoonya ali professional n'akubula kuba asanga ow'amayinja nga akola ebyekisiru n'omutunu yanogana naye kati ono yatuuka atya kweno ranka. N'otunuulira ekivubuka kiri mu uniform wallahi nga kiyina effujjo nga kikola ebinoga kati no baakiwa batya uniform. Ne mulimu n'abalungi naye abalungi be batono mu poliisi ya Uganda n'ebitongole bikuumaddembe. Abalungi be batono, abasinga balinga abalina ebizibu ku mitwe. Osanga oli n'atabuka nga onoonya n'ensonga emutabudde togiraba. Kakati producer leero simanyi ogenda kukola naye nga tetunnaddako waddako wandimpadde akatambi k'abaafanda ako. Wandimpadde akatambi k'abaafanda ako tukagattire bugattizi wano. Baafande mayinja 3 oyo abadde ku mmundu nga ne magazine tamanyi we bagijjako. Kakati lowooza mungu oyo gwe basindise. Nga gwe basindise. Njagala tulaba omukyala
ono omukyala ali wano mu Katambi ayina ennyota, oyo ali mu Kukoyo ayina ennyota, babagamba kujjako magazine, kati muggyeko magazine yamulemye okujjako ne mayinja 3 wuuyo. Newebuuza kati uniform yagifuna atya, amayinja yagatuukako atya? Kino kiragira ddala tamanyi na training, banne basse n'amavivi yatwalawo olubuto. Kwegamba olaba abantu abatali professional, munne yamutunuulira bamugamba jjako magazini eganye, banne ne babagamba muzeeko magazini ebazizaako, ye ng'eyiye yamulemye okujjako, ne kitwalira n'okumulagirira nga ne gwe balagirira era tamanyi kye bamulagirira. Munne n'ayagala amubbira ebibuuzo, okubbira omusiru era kifaanagana. Omukulu ne yeetooloola n'ajja n'amulaga bulazi, naye oyo ye tebamugoba. Tebamugoba. Kati lowoozaamu oyo atamanyi na mmundu gy'akutte, singa nkiddamu, singa afunamu akamusunguwaza katono bagimulagiridde neera yagaanye. Ne wuuyo ayambadde ennyota mayinja 3. Kuno kino kyakuswaza nnyo. Mayinja 3. Mayinja 3. Tamanyi mundu, nange sigimanyi, naye kino kyangu okutegeera nti ono bamulagirira bye bamulagirira ngaazi. Amogabu mozi. Amogabu ye Uganda kati bakusindikira oyo n'akunona. Akunona. Kale, ndowooza tusooke tujjewo ebigambo bya mwami Museveni bino yabyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, then tujje tutunuulire. Should have waited. If the Honorable Kyagulanyi was arrested, his supporters should have waited for him to go to court, as he eventually did. The idea that Honorable Kyagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated. Bigambo bya mwami Museveni nesinga nga bw'abyogeranga bwe bibeera, nga bw'abyogeranga bwe bibeera, okwata omuntu si kibi. Ne mumanyi abantu bameka be bakutte nga bali eyo bamaze myaka tebamanyi na mulamuzi. Kati okwate omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwate mbwa abantu basirike bakulinde gowona amuleetera mu kooti kuddiru ki? Kuddiru ki? Essuubi lyabwe olikwate gwe weerowooza eddiru wonaamuleeta mu kooti. Nze ndaba ng'ekyo ekiyinza obutakola. Ndaba ng'ekiyinza obutakola ebyaddala. So kale, tuveeyo tuwe katambi ako aka abasirikale, then ababadde mu mmotoka eya, in fact abantu ba bulijjo ababadde mu mmotoka ey'amagye. Kino nakyo si kirungi, nakikunnyonnyoddeko. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akivumirira, ne nabadde na kifaananyi nsobodde ofuna akatambi. Akatambi kano naawe okalabeko omanye eggwanga butya bwe litambula. Ke kakatambi bano bantu ba bulijjo si basirikale. Kakati tusooke tusiige ekifaananyi kya mirundi ebiri. Tusooke tuleko gamba nti basirikale
nti bantu ba bulijjo tugambe nti basirikale be bali mu mmotoka kubanga oli ayinza okugamba mutegedde mutya nti si basirikale katugambe nti basirikale musirikale ki akkirizibwa okubeera partisan akkirizibwa nga akyasavinga okwenyigira mu byobufuzi kitegeeza oyo singa baamukutte edda tukkirize si basirikale kakati tudde ku bantu ba bulijjo abo bakkirizibwa okuwagira buli muntu gwe baagala bwe baba bantu ba bulijjo batuuse batya mu mmotoka z'amagye kubanga ebyo zibeera property za gavumenti omuntu wa bulijjo z'atalina nakwemwooleramu atuuseeyo atya ne mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti bano bantu NRM beesasula ensimbi ogenda ku mikolo gyayo kyennaku nti babavugira mu mmotoka z'amagye nga bwe guli nti abantu ba NRM ne bw'ayambala yunifoomu ey'amagye teri asobola mmukwatako naye ng'aba NUP kale aba opposition lwakuba nti opposition erimu ebiti bibiri waliwo bano opposition ekifo kyange ne wabeerawo ne opposition kakati aba NUP bakukwata bagamba wabadde n'ekyefaanaanyiriza ebyambalo by'amagye ne bamusiba ne bamuteeka eyo n'ebintu ebirala bingi kuno kusoomozebwa kwa democracy amateeka ntegeeza rule of law mu ggwanga but kino kigenda eri gwe munnayuganda okukyusa kino si kyaffe naye ensonga eyo njagala giteeka bbali bwe mmanga ngitadde ebbali nzikiriza tugendeko mu mboozi ya mwana mulenzi Sami nakugambye emboozi ya Sami eno bangi temwagala Sami kino nkimanyi ne bwe twali tukola emboozi Sami we yali ayaggayagira wuyo mu ba NRM Mama Fina Bebe Kulu and so on najjano ne mbagamba asiika omukono asiika obulamu tassa mukono asiika obulamu tassa mukono era ne nkugamba yambala ekifaananyi kya Sami ye gwali mu mbeera ng'empiira zikuyiseemu munda ovunda naye nga waliwo omukisa ogutuukirira Bebe Cool waliwo omukisa ogutuukirira Mama Fina waliwo omukisa ogutuukirira Captain Michael Mukula ngezaako okusigira ekifaananyi sigamba nti kino kirungi naye bw'oba ng'onoonya obulamu ebirala obiteeka ku bbali kubanga abantu twagala balamu ne bwe yagendayo baasonda obusente abamuwaayo ne bamuwaayo Bebe yali amusuubiza okubeera nga amutwala abamu operating bamukole sajjale Bebe mu kumugamba ebimu ku ebyo Sami bw'alabikira ku kitebe kya NUP balyoke bamuwe miliyoni 3 kino kyanyiiza aba NRM kyabanyiiza era ne bava mu mbeera ekyaddirira kwali kubeera nga bamweyawulako era ne bamulangira mwawulira akatambi kaabaho ng'agamba nti Sami nange mbadde ngenda kuwa sente neke wagenze wa kadingo yaani Bobi Wine oyo abaho yabyogera Sami n'abagamba bannange nze Bebe we nali mutuukirira okunyamba saamugambako nti nyamba mpagire mwami Museveni oba Bebe bwe yali ampa akasente ke yampa akatono teyampa nti wagira mwami Museveni nedda yampanga atesti munne so ebbanga eryo lyonna baamuvaako musajja wattu essuubi ne limuggwamu nziramu okumulaba ku YouTube ewa Kasuku ku Kasuku live ng'agenze bannayuganda bamuwe ku buyambi amazima gali nti obuyambi bwagaana okuwera twazzeemu okulaba akatambi nga Sami atugamba
nti Mukama mulungi yeebale. SG obaddewo nga ngenda okunnongoosa kyokka ngenze n'okuvaayo ng'era wooli we tukitegeera nti NUP yakutte ssente zonna n'esindika Sami ne bamukolako. Oyo gw'olengera ebbali wano mu katono ye Sami nga bamaze omukolako bamusiibula. Maama wa Sami yeebazizza Bobi Wine ebitagambika. Asabye essaala eri ba foot soldier n'abaana b'enkyukakyuka n'abo abali mu makomera Mukama abate. Ne nawulira omukyalo oyo ng'alaajanira Mwami Museveni ayambe mutabani we. Nenziramu akatambi ne kanvuga ne kanzizaayo ku maama wa Sseggirinya butya bwe yalaajana ng'asaba Mwami Museveni ate mutabani we afune obujjanjabi. Bino byonna teyabiwulira. N'agenda ku Parliament eri Speaker. Bino byonna tebaabiwulira. Njagala kwebaza Bobi Wine ne ttiimu yonna olwa kino kye mwakoze. Kubanga baali batandise okugamba mulinze Sami afe, muwoze RIP, mujje ku ntaana, mutandike okubeera nga mwogera ebirungi. So kaakati kye tugenda okukola, tugenda kuteekako akatambi. Ngenda kusaba emboozi eno giwulirize kubanga amazima gali nti eflowinga bulungi kyokka ate nungi n'okuwuliriza. Ngenda kusaba giwe obudde giwulirize kubanga amazima gali nti enyuma okuwuliriza. Oba oliawo gwe atayagala Bobi Wine ogenda kumaliriza nga omuwadde respect. Kino kye bayita omukulembeze. Nti omuntu ne bw'aba mwina we mutakkaanyiza ewali obwetaavu buteekewo, ewali service delivery gikole. Si bya Mwami Museveni nti mwe mwalonda Nuupu sigenda bba amasannyalaze oba temugenda yensonga ki temulina amasannyalaze. Sami bagambye Sami mbega, Sami ali bwati, Sami ali bwati. Ne Bobi Wine ne bwe yali amuwa ssente wamulaba nga mutuyanaga alaba noono. Naye yalabye ng'obulamu bw'omwana bugenda n'agamba no, kino katukikole. Kino katukole ki? Katukikole. Kale katulabe emboozi eno tugive kumu ng'ali akatogo then tugimalirize. Tutandikire otuwe maama wa Sami tugende bwe tutyo. Bansibula leero Bannayuganda maliriza obulwadde teri kitabwa mu bulamu. Twagala okwebaza President Kyagulanyi ayimiridde naffe. Mukwano okoledde ddala Lubongoya. Mukama abawa omukisa mwena abatulambudde nga tuli ku kitanda. Bannange mwena abadde batuusa amawulire message mu ngeri y'enjawulo. Mukyala Agasa bannange Mukama abakole bulungi. Abakole bulungi obutali butono n'abaana abakyali mu makomera. Kitange taata omukono gwo gutayimpa wadde n'okulokola ne gutayinza butalokola gubalokolereyo basumululwe bateebwe ensi tuyita mu buyisi mazima bateebwe abagulire enzige zibadde zikutte Mukama abawangaze Mukama asumulula abantu bonna abali mu makomera abali ku bitanda babadde nga Same bannange ekitibwa n'ettendo njagala biddiza Katonda ku lw'abantu be yatonda. Nze okumbirira wabasinga temumanyi munda babulabi naye enzaani gwe muviirayo ne muyamba omwana wange abeera mulamu. Njagala okwebaza abasawo b'ensambi ab'ebbombo mubadde naffe mu biseera ebisinga bannange tweyanziza tweyanzeeke sirina kyensobola baddizaawo mikwano naye mubadde okulamu basama okulaba nti budde engulu. President Kyagulanyi Ssentamu amazima okifundikidde nga muzadde. Nsiibulwa leero ngendeeka n'empiira zange zino naye ngenda kudda olunaku lwe sijja kugamba balogo bajjemu empiira zino mbe nga nfuyisa bulungi. Nakoleddwako enkola gye bayita palasikopi oba saasaliddwa najjanjabiddwa ku kompyuta enkola ekyasinza okuba expensive kiwandiike expensive maama olinawo eya waggulu ennyo maama olinawo osobola kiwandiika
nti mutabani wo bamulongoosezza mu nkola eri very expensive. Kyagulanyi tuli basanyufu naye ssebo Mukama akuwa omukisa gy'oli yonna n'omukyala wako omutwebaliza babi first lady bannange mbawongayo eri omukono gwa Katonda. Mukama bakwekere ddala mu lwazi Yesu. Buli kisi abadde naffe n'anakuwalira eyo gwabadde ayagaliza munno obubi abadde ayogera obubi Mukama akulokole bulokozi. Mutusonyiwe be tusobeza nammwe tubasonyi. Mukama abagulire enzige zibadde zikutte. Mukama abawangaze. Mukama asumulula abantu bonna abali mu makomera abali ku bitanda ababadde nga ssame. Bannange ekitiibwa n'ettendo njagala biddiza Katonda ku lw'abantu. Kyekyo ekizibu kyewatuzanda mulalu. Era kati kyenakoze nadde envaayo nembaga ekitanda kyali tebakigaba kubanga tugenda mu protestive vote. Nakola biwasirwa omwana mama kati kyekyo ekizibu kyewatuzalira omwana mulalu. Naye sooka owone Sami, sooka owone tujja kumusanga tasirika. Naye oba oli awo kyekimukipinze ng'ali alive kubanga abasirika babanyigireyo ekimugo. Ono wa Kerere maama. Kerere ye eyinza okuba ye mukumye nga mulamu. Of course maama kamukulopera oyo musajja. Kerere ye waliwo olumu lwetabukako naffe. Oba okitegera. Olumu atabukako maama omusajja oyo manyi kakati ffe kuŋŋanya bwekuŋŋanya baganda bali communicating mulayini. Kati ekyo ekintu ne bakizunza nnyo naye maama we namusitulira vidiyo nezono omukyala yakuleetera batabani ne mulaganga vidiyo z'abakazi abakaaba kati maama yaguma. Okitegedde abantu abamu tulina bagumya lwampaka bategere kye tuyitamu. Basibudde ggulu naye mpulira bulungi wamma kufaanana mbadde ngenda wakana ngambe nze mugala ayina abaana mukaaga. Sami wa ku mazzi namulaba ng'akuba eddubi n'eŋŋamba okulya ku mazzi ku mazzi ati kyova olaba saasoma. Mama we tuzalira musajja Ami pastor. Sami kulika President simanyi wangana okufukamira naye. Oliro otya? Simanyi nakumanya we navuseemu kintu kino. Kyawa yalingiddwa waya nsulo guguno gujjudde. Naye enkola gye bankozeeko musawo magezi ow'ensambya we natuuka nafunye omukisa. Namugamba ekintu kimu President asindise ebipapula bibyo byenzize entambula nabyo ndirwedde kulongoosebwa. Nembimuteera ku mmeeza era teyaddamu olwakebera ekifaananyi kye nakolera ku muntu. N'agambirawo omukulembeze asobola operation eno. Sijja yita psychologist simanyi ya computer. Eyo. N'angamba ku myaka gyo we tukusala togenda kusobola maintaining infection. Bino tubikola abasajja bakulu ba myaka 5. Naye ng'oliredde okusalibwa. Ne bambuuza ani agenda okukunyiganga ensigo kuba ono tugenda kugattawo amazzi gadde mu nsi. Olwo twase kali akantu kano akabeera wakati ye yali enkola nga gye bakola Bobby Brown neno comedian munnaani. Naye mpulira bulungi kubanga enkola gye bankozeeko nze mu kuntwala mu theatre banzikiza. Naddamu Zuuka ne mbagamba tutandika ddi operation. Naye nga Sami wawedde. Ngendo laba ne bagamba weekwate wansi. Kati ngendo laba ngo obusajja bwange babusibyeko bandage nnene bweti. Kumbe mwe bayisizza kamera. Kati enuunayo bunungi. Era yenkola kyetasobola ye mukazi azaala tesobola kujjayo bebe. Naye kati gye bakozesa ku mitima abantu abalina obuyinja mu gundi atagisobola oyo ye magezi ne baŋŋamba oyo mukugu waayo.
kati nasitukanga ekitaba ky'omusaayi president nakisindikira esigiraga nedda nga kiyiise n'entya n'empita omusawo n'aŋŋamba olina ekiwundu munda eyo gye tusaze kyovula tukutaddemu olupiira olulala kati nemba na luno kati nange binnuma president omanyi embeera gye ndi kati banya nina empiira munaana n'ennimi no tozibikola kakati ziri bali ya no nze kyenjagala okumanya progress y'okuwona essuubi liri litya ngenda kuddayo ku review oluvannyuma lwa nnaku 7 kakati olupiira luno olusooka oluli mu busajja bagenda kulugjamu wiikisi 4 balekemu luno olw'omulubuto kati eri wemmanyiro anti tebalina menti ku lusala luno olw'omulubuto twakola nsobi wemmanyiro okuddamu naturally balyoke bajjemu luno olwaki olw'omulubuto kati ekintu babadde bakirinze nga kigenda twala omwezi kale situgenda sukkako wano munzikirize mbeebaze nti mubadde balabi balungi okuva we twatandikidde okutuuka ne we tumalidde. Munzikirize mbagambe nti yenze Sajjime mbadde ne Morgan leero yabadde ku mapeesa mu kiseera kye kimu yabadde ku kamera abikoze bibiri nga walukuku. Morgan Keys Official, Kalidalu Content Creator, the Ruwero's Finest, Kulenzi abaddeko. Leero n'amapeesa aganyize. Munzikirize mbateere wano. Tusinkane mu video eddako. Bere bulungi.